TikTok ow'amaanyi Omunnayuganda Birungi Samantha gwe mumanyi nga Kiwulenge Embeera Mbi Nyo era nga bonna abamutuukiridde ne bamulabako bagamba munnange bw'oba omutuuseko tosaana kumanya nti munnange ono ye Kiwulenge wange era nga abantu bagambye era nga basaba Abannayuganda yonna gye muli ayina obuyambi abeere nga asitukiramu abeere nga ayamba ku Birungi Samantha w'oba oli awo nammwe abali eyo musobola okumukubirako ku ssimu oba mukyalirako essaawa eno gy'alimu yeetaaga abantu abamuli ku lusegere nga bamutegeera nnyo nga ab'emikwano wabula tugendako mu butambi bw'Abannayuganda abamu abafunye chance ne batuukirira ku Birungi Samantha ne bamanya embeera mwali ddala nze nga adita bebintu webiti binkwatako nnyo however much munange nga obusobozi siina woba oliawo obw'okumuteekamu ssente oba oliawo ebintu ebirala ebiseera ebisinga ebirwadde nga bino biyinza okuba nga tebyetaagisa na ssente wabula nga byetaaga bantu bakubeererawo bantu bakugumya bantu bakuwa ssanyu abantu aboyogerako nabo n'ebintu ebirala bingi nga bw'oyinza okuba nga obiyita yenze Sheila adita subscribinga ku YouTube channel yange eno tuteekayo updates nyingi nnyo jangu obeere nga otwegattako nga okola otya ng'osubscribinga okwate ne ku kadde buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako videos neno woba omaze okuziraba commenting nga tumanye eki kyolowooza comments zammwe tuzaagala nnyo kyova olaba tuzeesibako obagamba mu likinge era mu commenting nti mu comments zammwe tuyigamu ebintu bingi woba oliawo bye tubadde tetumanyi teekako nammwe nga mmwe abalaba channel eno nti nammwe yongera otusomesa ne mu lightinga ku biki ebyo bye tuba tuleseeyo oba bye twogeddeko ebimu nga tubibuusebuuse ne mugamba wano wabadde wagendawo kino so tugenda kubanga tugendako mu bulamu bwa muganda waffe Birungi Samantha abamutuukiridde tumanye boogera kuki boogera ki ku mbeera ya Munnayuganda munnaffe ono katugendako mu butambi obwa Bannayuganda abagenza okulaba ku Birungi Samantha ate era tukomewo Neshara badia chadera bido bagamba, you go call and visit Samantha. If you want to go and visit her, I'll give you her number. Yeah, if you want to visit her, Bamitari Embeera Nungi, I'll give you her number. You inbox me. No what on following messages it so I be checking my DM. So just send me a message. Njagala number ya Samantha. I'll give it to you. Okay? Yes, we're going to visit her. Leelo nfunye ku budde nenkyalirako ku Birungi Samantha. At first yangambanga Alice ndi mulwadde. Alice bajja kubiranga nfudde. Kati I thought she was lying because yantawanyanga nnyo ze ng'omuntu nga tuyombanga nnyo every time. Nengamba oba alabanga musiriikiridde nnyo cause nali namunyigirako for some time. Nengamba kasooke ndeke Samantha ono kati we abadde nga textinga nenga manyi nti oba asaaga ani omutima ne gunnuma leero nengamba kaŋŋende ku makya ndabe Samantha ntuuseeyo banagenze enviiri zinvudde ku mutwe mwana mulwadde ebya ddala. When Samantha is sick, she needs friends. Yeetaaga abantu abayina omukwano omubeerako omulabako. Embeera mwali sinungi at all. Sagande muteeka mu camera cause omuntu nga mukwano wa muntu omutuufu tosobola kulaba mukwano gwo ng'ali mu mbeera mbi nga gy'alimu oba mu state gy'alimu n'omuteeka mu camera. Simutese mu camera. Nera mugambi ngenda kuddeyo ngambe abalaba TikTok cause bangamba nti n'okunoonyeeko Samantha mulwadde embeera gy'alimu yeetaaga ssaala yeetaaga kumwagala beeyanyiza mu musonyiwe era manyi wali bateredde ajja kujja beetondere naye njagala otuusa obubaka eri abantu abamu abadepressing abantu wano ku media banenge mulekerawo depressing abantu. Otherwise, leero ekiri ku Samantha enkya kijja kujjawo. And ladies, abakyala mweyigirize embeera y'okwagala abakyala bannammwe. Yes, omuntu ayinza obba nga yakunyiiza obanga Samantha yakuvuma tomubeerako nnyo. Bw'oba nga tuyagala Samantha mukyawe wekka. So tojja ku live toleetera abantu balala kukyawa Samantha just because nti gwe mulina obutakkaanya naye. Ne Quran tekikiriza kusalira muntu musango oba Bible tekikiriza.
so mbadde saba abatamwagala temumwogerera bwaba nga yawumula nava ku live nga tachaboogerako mumuleke. Some of you are mothers, some of you muliwo nga kurakatonda mundu kurakatonda, otherwise namwe bemunyiziza bangi nesengo omuntu ajja every time nakubeera ko. Right now Samantha Embeera gyalimu yetaga kuwulira bigambo birungi byokka, teyetaga wulira nga mumukonjera cause chimongera okuba okumenyeka nokutuka. Samantha teyetaga bantu bamusindikira nti oba oli akoze live aje musharingire mumuleke bambi bali muradde mumusabire aterere bulungi otherwise bwobwo obumu ku butambi bw'abana Uganda ba tiktokers abavuddeyo ne babeera nga batuukirira ku Birungi Samantha oluvannyuma lw'okutwala ebbanga eddene nga tebalaba Birungi Samantha ku mukutu gwabwe ogwa tiktok. Jjukira Samantha ono bambi mukazi akola content we anyume nnyo, ye muna Uganda eyasookera ddala okukyusa face ye n'abanga agikolamu katuni n'abanga asanyusa abantu era abasinga muze mu mulaba from kyeyo azeyo e Uganda, wuyo ku TV, wuyo bamwadde endorsements ez'enjawulo, wuyo ku billboard, wuyo ku Bulango, wuyo ku Farida nakazibwe, wuyo akoze ebintu bingi nnyo Birungi Samantha ng'omwana ow'obuwala nga maama abadde nga anoonya ssente wannawale okuba nga yeebeezaawo ye ng'omuntu. Munnange muganda fone oluvannyuma lw'okubula ebbanga eddene ku internet abantu ne bagamba Birungi Samantha yabaaki, banange Birungi aliriddawa, banange Birungi aliwa, banange Birungi aliwa, Birungi aliriddawa, Birungi aliwa, nga ne bwe bamutaginga mu buvidiyo kye Birungi tagenda kuvaayo. Munnange impaka bwe yafunye gwabbirako ekyama namugamba munnange okunnoonya onnoonya naye ndi mu mbeera mbi, mujja kuddamu okuwulira nga nfudde n'okufa. Bwe yabigambye n'alowooza ng'olusaago ko ye owange kansooke ngendeyo n'agendayoko okutuuka ku Birungi Samantha nga si oli Birungi immwe gwe mubadde mumanyi, nga si ye Samantha oli immwe gwe mubadde mumanyi obulungi ennyo era eyamutuuseeko munnange yakaabya amaziga kategamu gwe mu kiwanga n'agamba kiki ekigenda mu maaso. Birungi Samantha wabaaki, lwaki ofaanana bw'oti, lwaki embeera eri bw'eti, oyina kizibu ki, oli mulwadde, oyina bizibu byanjawulo ebikutuuseeko, kiki ennyo ki ekikuluma? Munnange Birungi ekyavuddeyo ekimuluma ffe tetunnaba kubanga tukitegera kuba ne gwe yakibiddeko teyakiyanjiza erinsi wabula yazze n'abeera nga ayita abannayuganda bonna abayina obusobozi abasobola okugenda okulaba ku Birungi Samantha babeere nga bayimbukiramu. However nga mulimu ba tiktok bannaffe abavuddeyo ne baguyitanga guno omuzannyo okusooka ne bagamba eyo stanti anoonya ssente, anoonya biri. Katutubatwaleko ne kombo obutambi bwabo ababadde basalira Birungi Samantha omusango atera atikomeo. Funye ku Birungi Samantha nengena nemulaba ani gwe mugenda okubba. Ffe twabategeera wano ku media muli baffere mubala kye bayita obuzannyo sente. Queen Jene group yo mukwano mutuveeko temugenda tusoloza mu sente za Samantha mumutwale mudwalira abantu balabe kinga aliko oxygeni. Omuntu agenda okufa beera atya waka yalwala kansa nti neremererwa eddwaliro oba yalwala sirimu ne bamugoba ekiruddu ne bamugamba ngo adde waka. Temutusinikirako binnyo n'obubbi bwammwe. Gwe Queen Jene walemererwa okudda ku kyeyo wabula beera mu kusolooza gwoli Yesu nti gwe wajja kwetika ebizibu by'abantu bonna. Bagamba atalina kigendererwa talumirirwa omwe mwafunira ssente. Birungi Samantha temumusondera bategeera obuzannyo bwa media ye ne bbaawe. Nze ekyo nkibabuulidde kati bapanzeeyo akakazannyo okutubba. Sebo kilamu zinnabagamba kino kifere okitegeera wabeewo akijjako smartphone kyagala kwetta ne iPhone, wabeewo akijjako essimu kiyinza okwetta ate ne kijja ensonseka akifere. Kati bigenda ne biddeyo ne bigamba tiktok tugijjemu tutya ssente nga kiya era mukwano nze sisobola kujja ku finero yo ekisooka erinnya Samantha simanyi kuliyita bulungi n'ekirala kala ya pink nze sijjagala. Ye maama tulina kwambala bulaka zekala z'abafu gweno wejjirejjire ofa tugenda kwambalira bulaka pinki waki tujja ku bugole aba tujja ku birthday oba ku baby shower
kyasiriwaza kipiriton kiwulenge. Abo nno be bamu ku ba tiktokers be mumanyi obulungi ababadde basalira Birungi Samantha omusango oboolyawo nga bagamba nti yeenoonyeza bibye, ayagala comeback, ayagala abantu bamumanye era akola bino. Oyo mufere ayagala kofera abantu ng'ayitira mu bulwadde, muntu muzibu nnyo, muntu mubi nnyo, ne bamukolera zi live ez'enjawulo ku mukutu okwo ogwa TikTok ne bamwogerako bino nabiri, ne boogera binne bye yakoledda, be yavuma edda ne bavaayo, be yayogerako edda ne bavaayo, ebigambo bye yayogeranga ne babizza ku mikutu gya internet batandika obikoleramu olusaago. Here what comes was nti nno abo bonna ababadde tebakikkiriza ate nabo we bafunye chance Birungi Samantha n'abakubira ku simu n'abagamba muno, you know what, kambalagirire mujjeko ewange gyembeera mubeere nga mundabako. N'abalagirira n'abagamba mujje, ne bagendayo, ne batuukayo, ne babagulira, ne batuula, ne basisinkana Birungi Samantha ne bamulaba. Bano baavuddeyo nga bakaaba maziga. Yes, baavuddeyo nga bakaaba maziga nga gabula okubatta. Tubatwaleko mu butambi bwabwe nabwo ate mu bulabeko ng'amaziga gabatta oluvannyuma lw'okulaba Birungi Samantha ne bakakasa nti bannange Birungi Samantha ali mu mbeera mbi, yeetaaga buyambi. Birungi Samantha mulwadde ebya ddala, ekimuluma tetukimanyi wabula nga mulwadde muyi, ayagala okumulaba jangu omulabe, ayinayo kyayina ajje amuwe. Nabo ne batuukayo ne balabira ddala bino bye tusiba tubagamba bannange, temuzanyiranga mu bulamu bw'abantu, temuzanyiranga mu bulamu bw'abantu. Buli bulamu bwa muntu bwa bbeeyi. Omuntu wava nakugamba nti ndi mulwadde, lwaki gw'ovaayo n'ogamba toli mulwadde n'okola obutambi bw'ogenda okwejjusa? Katugendeko mu butambi bwa bano abaavuddeyo ate ne batandikira mu maziga ate tukomewo. Atalwazangako ayinza okulaba eno sitori ng'etamukwatako, naye nze yali alwazizzaako n'enfiisa. Mmanyi kiki kyekitegeeza. Nalabye ng'okukaaba tekwetaagisa okujjako okusirika, kubanga nga obulamu Samantha bwalimu ate bubi nnyo okusinga nze bwe ndimu. Ne nzikakkana, ne nsaba Allah nzikakkanye, nneme kubeera nervous, nneme kubeera munakuwavu nnyo okukaaba mu maaso ge, kubanga Samantha fooko ne weeva mu ngalo n'eggwa wansi emukosa. Teyeetaaga wadde kintu kiwoggana mu bulamu bwe. Ne tutuula ku buliri akabanga ne kayitawo, n'atereera n'antunulako n'aseka n'aŋŋamba Ddooni, maze ne nkulaba ne kugamba nange nkulabye Samantha, Mukama mulungi. N'amala n'alagira abantu okuggalawo oluggi lw'ekisenge. N'abagamba bye tugenda okunyumya biri in between we TikTokers. Naye neeyongera okubategeeza nti nze nange bino biyinza okubeera ebigambo byange ebisembayo, sigenda kusobola bisirikirira. Era Samantha yonna gy'oli oba owulidde recording eno, kubanga kyemmanyi abalicordinga gye bali, nkusaba onsonyiwe, naye sijja kusobola kubeera na bigambo by'oŋŋambye ku mutima gwange, kubanga ebigambo by'oŋŋambye byankosa nnyo. Ffe abantu batulaba ku social media naye tebamanyi kye tuyitamu behind the camera. Abantu bataba ku social media ne batucriticizinga, buli omu naakuyita kyawulira ayagala nga ye, naye nga tamanyi gwe ng'otya obeerawo otya oba biki by'oyitamu. Ababaddewo mwenna ba TikTok abensigenda kwatuukiriza amannya okuggyako Love Mbase ne UG Extra, munansonyiwa naye mwenna mundeseewo. Nyinza okufa nga bino sinaabigamba edduniya, mundeke njogere, kubanga nange biyinza okubeera ebigambo byange ebisembayo. Nga Samantha bw'aŋŋambye nti Asiya, mbadde nsaba kusisinkana nkwetondere. Ne tutuula ne baagalawo oluggi ne tubeeramu ffe nga ba TikTok ababaddewo. Temubaddemu omuntu mulala, tubaddemu nze Samantha ne ba TikTok ababaddewo beesigenda okwatuukiriza amannya ng'oggyeko Love Mbase ne UG Extra muganda wange.
Samantha asoose n'ekigambo ekingamba nti Asiya nkusaba onsonyiwe. Ne mugamba Samantha sikulinaako buzibu era nakusonyiwa dda. N'angamba ekisooka ekituufu kiri nti omwana wange yali mulwadde wa kansa. Era akaseera ke wankubiriza kubanga nze yakubiriza Samantha okujja ku social media tusobole okufuna obuyambi obujjanjaba Jeremiah. Nali omu ku baamupika naye yali agaanye okutegeeza social media kiki kya going through. N'angamba Asiya ekituufu Jele yali mulwadde era akaseera ke nasabiramu obuyambi. Omwami Abedi yali follower wange. Ye kyamuwaliriza okujja mu inbox yange. Nambuuza n'angamba omwana wo ddala kituufu mulwadde wa kansa? Ne mungamba ye mulwadde. N'angamba njagala kulaba ku mwana oyo nsobole okukiriyalinga da zero balance kubanga yali abulako $13,000,000 omwana oyo okujjanjabibwa. Jukira ekika kya kansa gwe naye baba mutasimanyi oba lumi erinya bana mwe bw'olifuna chance n'otuuka eri Samantha ogenda kuddamu kuwakanya abantu nti balwala nti oba abantu bafuna obuzibu. Omwana w'omukazi yalwala, omwana w'omukazi yalwala. Ovanga ku muntu n'ogenda omulaba n'akugamba mase nsonyiwa bwe mba nakunyiiza naye nkusaba ogula essuuti nga bukyale ya pinki gy'oba ogenda okujja ng'oyambadde ku maziika gange. Baana mwe Samantha mulwadde yaggwayo dda. Simanyi yange bwenfaanana n'enviiri zange bwe zaawanyuuka nkwate ebifaananyi mbiteeke ku media. Wabula simu gy'ayina erimu buli kimu. Bw'otuuka wali olaba bulungi omwana we bw'assiza mu byuma. Omwana omuto aliko oxygeni mawugwe naye gwe n'oyimirira n'ogamba Samantha ayagala bwagazi ssente tasobola genda mu ddwaliro. You people bantu mwe mwagala ebyonoonese wano. Temuyina saidi ate temuyina kisa. N'owatunaleeta ebifaananyi bya Samantha temugenda kubaako kye mumuyamba. Abagenda omusabula ku bulumi buno ssaawa zino bwalimu. Mugenda sabula omwana oyo nga mulabye ebifaananyi bye. Ssaawa zino yeetaaga bantu wabula teyeetaaga kusabula. Ffene ensobi tuzikola. Naye kano akaseera yeetaaga bantu. Ffe gye twasuze abamu. Tuvuddeyo ku makya. Nvuddeyo essaawa nga 9 awo like ssaawa 9 wenkomeddewo. Nawe olina mumutolokako nga yeebaza singa amanye nti oli mu kugenda. Ogenda mumuleka ng'afudde. Yakola dde ekiraamo kye. N'akola olupapula. Bw'oba ali tiktokers nga yakutumisizza. Lulwo olupapula bw'otuuka ye yalikulaga. Muyina okwambala pink. Ssaawa yeesembayo. Ndikodinge Samantha yakuba bwati essimu n'egwa wansi era yayatika bayizawe. Nangamba kikumpisiza ku kwetondera saagala olikodinge. Nangamba masenga bwondaba sisaana kubeera ku media because media tekuli muntu agenda kuntegeera bulwadde buki bwempitamu. Eyiza nga media efunye abantu ne bajja bo bennyini ne mwetuukire waka. Ogenda kutegeera Samantha mulwadde era kiki ekimuluma.
naye mwe aba media tetugenda kubawa bifaananyi kama mbaya ni mbaya tetwagala kubawa bifaananyi oba totuwawadde n'ekikumi kyo lekayo wabula twagala wano media nga waliyo omuntu nga owulira nti wali oyagaddeko Samantha ng'omwagala n'omutima gwo jangu tugende wa Samantha gwagenda okuvaayo oyogere n'abantu bagambe nange kyendabye kitiisa. Samantha yambuulira nangamba laavu masse wali kyali wange nnyo nga sikuvumangako tonvumangako nenda kwewunya okuta video n'ogamba laavu Samantha yeegase mu luko lw'okwagala okubba abantu ku media si mulwadde. Namugamba Samantha nsaba kunsonyiwa naye nali sikuba gwe nali nkuba kwinijje kubanga nange nali mbaddeko mu kaseera akabi. Media negamba laavu masse tafudde laavu masse omuwalabu talina kyamukoze mwena mwasirika ne mugamba ndimba kati nange nabadde nnyina kubakuba mufiiringe buli obulumi bwe nayitamu nga ndi mukomera ly'e Saudi nga mutudde no mugamba ndimba bwe nabadde nkozesa ne banzikakanya kuba nange saawa eyo nafuna obusungu ne banzikakanya ne bangamba masse omukazi mulwadde ogenda mukutula olwedde mulwadde kakana bukakanyi ne mugamba Queen nasomera Queen ne mugamba Queen olina omutima omubi Queen wali kyali wange nenga Queen antunulidde bwati akaaba ne mugamba nze nabadde nkuba Samantha nenga mpitira mugwe okifiiringe bantu mwefe tubeera mu bizibu abantu mikwano gyaffe ne batuvaamu olw'okuba oyina akasobi muyina mpalaniraako wano ku media. Bwebo nno obutambika nsuubire nti nno abaagalwa mwena abasubscribinga teri kye mumanja obutambi bwonna mbu bateereddewo mu bulabi bulungi byebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwa muganda waffe Birungi Samantha gwe wenna omwangu ow'okusaba beera nga omusabirako alina ku nnamba ye beera nga omukubirako omuceekingeko omubuze oba ali fayini gwe wenna ali okumpi osobola ogendayo ewuwe n'omukyalirako munange geti yagirese enzigule eri mwena Bannayuganda naddala ba TikTok that can reach out to her mugendeyo mubeere nga mumubuuzaako embeera ye munnange bwetyo bweri tetunamanya mazima ki ekimuluma biki ebigenda mu maaso okusinziira omulundi guli nga bakwatidde bbawe mu bwenzi Birungi Samantha teyaddamu kubeera Birungi Samantha. Maybe it could be one of the reasons obanga heartbreak oba ali mu depression oba ayina stress n'ebintu ebyenjawulo omanyi n'ebyo ebintu ebitonotono bitulabanga ebitono bisobola okulwaza ne bikuviirako n'okufa mu bwangu ennyo bw'oba tobijjanjabye. So katumanye eki kyolowooza yenze Sheila Adita subscribing akwata ku notification bell videos labe ze commenting ko atera wait me and see me in my next video. Bye.